Aganya kubera ku TV okwo ne ku radio. Naye yagamba nti wala abantu abamu baali bamulwanyisa. Nga bamulwanyisa. Kakati bebatuuke wali president ono awafu aliko. Bano batwalayo ensonga zaabwe. Mukyegera ne bamufeesinga wali mu maaso. President n'agamba omanyi obukorwa bwegatta obungi buyinza okulya empologoma. Kyali kitegeeza nti obukolwa bwe bubeera nga bungi ne bwegatta busobola okusuula empologoma. Kakati na bino bano be muyita ebifo abakazi oba simala biki oba mukonzikonzi bwe banaaweera bwe bati kasooke nkuwabule mulimu ensolo z'ogatta n'omanya nti ezo empologoma zijja gifungiza boga obukolwa bwa tabbu bwe buyiika obungi bufungiza naye kati ddira ebisolo kale tugambe olinamu engooyo gattamu akabuzi nsolo kigattamu emmesi nsolo kyendala gattamu ensolo kyene ekiraba ennyama nekiri ekisavuwala gattamu empisi bigenda kulya ddi empologoma kati gwogambye wali ebyo ebiriyo ate bw'oyogera ekyo kintwala ku wano mukulonda kwa 2021 okujja waba okyogedde noyogera ebifa bakazi noyogera n'obusolo obw'enjawulo olina engeri gyolese engeri gyomenyamenya ebisolo obuzibu obw'amaanyi tukyali ku lusekese luno olwaki mu bifa bakazi kakati ate waliwo olusekese olujja olwo olw'abayimbi bakozi ba rediyo bannakatemba mubajja kwesimbawo n'oli obusugu nga bukukirabukuvawo kakati olwaleero bannakatemba n'abayimbi si bantu tugende mpola yekubaze nabo balina siteeke mu ggwanga lino eddembe lyabwe okwesimbawo tugende mpola bw'obuli abayimbi abagamba nti bajja okwesimbawo kansoke nkuwasooka Geoffrey Lutaaya yakatula siniya fona afuna emenda yalembeka emenda emeka Ronald Mayinja bino bintu obitwala Kabwagu sente zaayo ziriwa ali mukukusa ebinazi bino bisasudde oba byagala kyemu Kabwagu Kabwagu tanise n'okunziba ekyamaanyi terosala bakungenda kugoba kabaawo kange tesaagala bantu bali mu ngalo yenna labesaati bwajambala ekibiina ngenda kugoba kabaawo kange wanadde ogenda ddala wati si kyo tuwulira ddala nawo wansi nkuwa ekibonere saagala byakunzira Kabwagu mu baana abagenda okwesimbawo njagala ombuulire nti yalimu embavu Nero nali Mayinja ajja. Yasigaleyo. Oyo abireke. Muleke ki? Muleke oyo kuva ku nyimba ze zayimba. Nyimba ze zitufuga. Nyimba ze Nyimba omanya abantu bezibuludde. Omanya abantu bezibudde amaaso. Enyimba zawo kana kuyofuza. Ate mu parliament bayimba buyimbi. Mu parliament bayimba buyimbi. Okuleta oluyimba naye nga luzibula abantu amaaso. Ate kati asigale nga aziyimba naye nga tageze mu parliament. Hilda Mani. Dalagenda kutesa mu parliament. Mwana kakubuli. Oyo no gonyoma doctor. Doctor. Ujye ndi musawo. Ajja kujja musawo wachi. Bona bali mu parliament esawa ya leero. Bye basoma bye bakola. Nkubuzizza ogambye doctor. Yasoma. Tetumani chuwira chuwulire. Nga Dr. Chameleon. Tuwira biwulire. Nebintu nyumira Dr. Chameleon. Ana to Dr. Kulanga yeye nyine oyo. Ne Chameleon yenyewe. Tosirwala obwa doctor bwono. Obwa Hilda Mani. Bwo bwa Chameleon. Wa doctor wa kuyimba. Ne Chameleon. Noyo Chameleon mbajja kuba meya. Doctor ajja kuba meya. Hilda Mani yasoma. Tatizo. Fire. Jamia analia. Ajja kuba miliyoni wanyi. Fulufigo gamba walukagga. Ajja yayimba akayimba sebo yayimba basimba wakatesa siku parliament batesa buluzungu ajja kuba parliament wajja kaga kuba meya bwensanje ne wakwade tukiyimba naye benkanya ebitabo bamusingako naye yawo yakibuka kwetaaga mawulire gaswe kubuli mawulire ngwayimba kanono Dr. Bitone mbone yakupaka milioni bobanga tosobola nakwetengera ng'omuntu nobanga nebyoyimba okupa bikopo mawulire kama tojja gaswe kubulire enako choka mu parliament seriyo bayimbi na banakatemba nerule ajja okirese bulungi mulekemba bulungi puliriza okirese gye bali Judith babire gyali olwaleero otyo mubaka teri akola nnyo nga bw'okiwulira teri asinga muntu oyo okukola akola ayogera ayokoze tomusinogera ddala nga ayogera kankubuuze Judith tomwogererako kigambo naki kati nkubuuze gwe omuleese Judith babiri akiikirira wa simanyi nze mpagira mulaba nnyo kutiti mubakale
Kasibante Moses atikira. Kasibante Moses walubaga no. Wabya mupiira. Wama walubaga South. Osula mu Lubaga South. Ansula machini. Lwaki omumanyi Gate Judith bagere tumanyi akikirira. Uli abeera nnyo ku TV. Kintu kye ngamba abeera ku TV ng'akola koki. Ng'awaga. Awaga. Kati ekyo kyegezaako bagamba nti Judith babire muyimbi naye tamanyi na gyakikirira naye kati bamanyi lwakyamuwana kuba yamuyimira mugongo kuba maama akuyimba kati kyegezaako bagamba nti basigale mu byokuyimba. Mbuuza abayimbi abo ne bannakatemba olwedda abali mu parliament beeronda bokka oba abantu bebabalonda ate wuliriza ate abantu babagala nnyo abantu byessanyu lye bafuna ng'ono kyalina kyenkugambye nti Judith babiri amwagala naye tamanyi na gyakikirira. Kasooke mbabulira ekintu kino mukimanyi. Kasooke mbabulira ekintu kino mukimanyi. Semateeka yegambye semateeka ya Uganda Kuki? Kasooba n'emyaka okwesimba kuwaka parliament oba wetagisa bisaanyizo ki kasooba n'endaga muntu n'emyaka 18 kati gwe bwana Nyanzi asoma kwa paka kyakumeka mumanyi ensonga lwaki olwaliro parliamenti yaffe nti eringa kabaawo nga bwe wakireeta luli omala ofune n'erinnya lya honorable nti ekiguddewo kyetezaako omanyi lwaki bwekityo kubanga abaliyo be tulina ababaka beebo bakiwuggwe tebasobola kuba na nsonga tubongeremu badde nkyabawo abantu kati bujja mu leediyo nojja Flavia Namulindwa ajja oyo ngenda gena ne gomba munonyeza akaluje oyo ya weneza program wano kugundi kubukene TV oyo tamunonyeza oyo mwana ayogera aseko mwana aliko simaye bawacho okulabirako muliza namulindwa kati namulindwa oyo yaliza n'obulungi bwe bokka mumu pesa olabye obusiru byalina obuzibu namulindwa Muliza. Nyanzi byakajo nawe noba ng'okyalonda bulungi tulina obuzibu twagala tumuwadde alogaloge namulindwa mama tumuwadde alogaloge namulindwa bwana Nyanzi kamwacho okulabirako kaddu mukase we yagendera mu parliament okirabye naye yali mubaka yakola ku CBS ng'akola mambo bado yayongeranga ekirowoozo ekyo mambo bado nali nkyayongawo ono agenda kuteesa ono katumusindike yagenda mu parliament namala ekisajja kiramba yavaayo nga tayogedde ekigambo ani yamusinga kaddu mukasa abantu era bamugamba bugambi nti tuyambe eri tebemwolerayo teyayogera dde ekigambo ekimu kasooke mbabulira ekintu kimu kifuna kwogera yadde okukolola kasooke mbabulira ekintu kimu kimanyi ekyo mbadde kisobola ku namulindwa obuganzi bwalina kaddu mukasa bwe yalina nkakasa nti namulindwa ajja kwogera takirina ayogera kiyinza kwogera Nizako mbabulire lwaki mbagira bannakateko babayimbi bagende besimbewo abayimbi balaba ensonga mwe abantu abulijjo abayimbi balaba ensonga ne bazikoonako baba balanzi ne balaga ensonga kino bweri gundi yayimba oluyimba olugamba Afrika bajjo yayimba akayimba sokokomaawo okimanyi nti abayimbi ba Uganda atano ku 10 tebewandikira nyimba bwabanga tasobola kwewandikira nga byayimba babimwandikirekifo kyakuleeta abayimbi ate alesa abawandiisi b'ennyimba asinga ate abo obwongo baba tebalina ate batya nga yewandikidde mayinja yagamba yawandika asobola okuwandiika naye nze alutadde mu bikolwa nennonoonye eddoboozi nedda bannakatemba bagende batukiikire n'abayimbi basobola abalediyo abayimbi buli mwasigale ku mulimu nedda ssebo abaliyo bonna pulezidenti si muyimbi pulezidenti si muyimbi akufuga peko naye munnakatemba ne pulezidenti munnakatemba namulindwa agenda naye benenyi kabagu emigati gyange era kikabagu kyabadde ki sima kirimu omuzimu ogwali okubba kabagu tabba buli kimu anayagala kibba